Abatuuze ku kyalo Bamunaanika ekisangibwa mu ggombolola y'e Busimbi mu munisipaali y'e Mityana bazuukukidde mu ntiisa okusanga omukuumi w'essundiro ly'amafuta erya Monolite ng'attiddwa. Otiimu Kizito Justine w'emyaka 27 ye yattiddwa abantu abatannategeerekeka mu kiro ekikeesezza olwaleero n'oluvannyuma omulambo gwe ne gukwekebwa mu mmotoka ezabaddewo. Omulambo gw'otiimu guzuuliddwa omu ku bakozi abakola ku ssundiro lino abadde akedde okujja okukola kwe kutemya ku poliisi. Mbadde waka ssaawa 11 ne bankubira essimu nti omusirikale akuuma ku Monolite bamusse. Nenfuluma nenzija ku ssimu nekubira DPC naleeta tugenza okutuukawo ku Monolite nga ddala muntu asikaali yafudde. Abatemu bano olwamaze okutta otimu ne bakuulita ne pikipiki okubadde kusibiddwa amagi ng'abatuuze bakedde kugeerondera. Enjo Nankabirwa mukyala w'omugenzi olufunye amawulire g'okufa kw'omwami we n'azirika ng'addusiddwa mu ddwaliro okufuna obujjanjabi. Abatuuze obuzibu babutadde ku mabbaala agasula nga galeekaanya ebidongo ekiwa omwaganya abamenyi b'amateeka okukola bye baagala. Embeera eri Bamunaanika esusse bannange abavubuka abatakola bayitirivu ebbaala zikola essaawa 24 obubbi butabuse Bamunaanika tebakatwala emu tebakatwala bbiri. Kikolwa kibi nnyo era basimanyi kipoliisi ekola obutawera obedde mu waakiri etambule ng'ekiro. Omukuumi ono abadde akola ku ssundiro lino ng'akozesa muggo abantu kye bavumiridde. Abantu abali ssente bweziti obukuumi wali baddewo obukuumi bwa njawulo nnyo olaba ne bwebanga mundu eriemu yinza obutamalawo nga bafana mundu bbiri n'okuma ebyobugagga by'abantu ne bibeera wano abantu baagala kuvunaana lwennyini. Abatuuze bategeezezza nti guno si gwe mulundi ogusoose ng'abazigu balumba essundiro lino. So bibadde nga bijja bibaawo era ne wiikisi bbiri eziyise emabega ku petrol station eno yennyini kwabbibwawo piki yali ku UGH era teyalabikako naye asikaali mu kaseera ako yali taliiwo. Naye kati ku bino ebyatuuseewo ekituufu bitiisa senga ffe abatuuze tuwulira bitutiisizza nnyo. Ssentebe w'ekyalo kino Gerald Kimera obuzibu abutadde ku bannannyini essundiro lino abaalemererwa okuteeka kamera ku ssundiro lyabwe. Abakulembeze tuludde nga tubagamba bateeke kamera petrol station eno naye nga tebeefiirayo. Poliisi egamba ekutta abantu 4 bagiyambeko mu kunoonyereza ku ttemu lino. Atiddwa kuliko Kitandwe Godfrey, kuliko Naluwemba Rose, kuliko ne Nakanjako nga bano twabakutte nga tweyambisa embwa yaffe ey'olukonzi y'olusu nga bano bonna batuuze mu Bamunaanika mu Mityana district. Omulambo gw'otimu gujjiddwawo ne gutwalibwa mu ggwanika ly'eddwaliro ly'e Mityana nga n'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso.